Ebizuuse ku mwana muwala munnange ate Jovia 1235 munnange ate kaakati nno agambibwa okubeera nga ye yali munnange ate mu lukwe okubeera nga asaanyaawo obulamu bw'omwana muwala oyo Jovia munnange ate 1235 munnange ate akwatiddwa. So bye ngenda okubeera nga nkutuusaako embeera nga bw'ekyali munnange ate ebiri ku social media nga bwe bitambula munnange ebyagenda mu maaso munnange ate mu kuziika mwana muwala kw'ossa ate n'obumu munnange ate ku butambi nga bagezaako okulaga bambi ebyaliwo ebiseera ebyo munnange ng'ate tannaba kubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi. So bampita Jaminati sinza ku Jaminati Yogi kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba. Mwana muwala Golodi Rose bamukwatidde munnange ate Kenya. Finally ono Rose eyata bestie we bamukutte bamukwatidde wa boyfriend we. Yaddukidde wa boyfriend we omuzungu gye bamukwatidde. Okategedde boyfriend agenze kulaba omuwala gwali naye nga yona ali okutrendinga ano gwe bagamba mbu yase bestie we. Okitegedde ekintu ekyo munange ng'akubira looya we nga bajja nga bamukaba swi ku poliisi. Okategedde Trust Bazungu atiyo on risk. Abazungu n'amazima bali bati. Nze kyemanyi ku bazungu. Omuzungu n'amazima bali bati. Okategedde mbusimanya byanguzi aba abantu ebintu by'enguzi tebabimanyi. Mbusimanya bakukweke okitegedde ndoza naye atidde bulamu bagambye owaayi. Olaba yasobodde kuta besiti wolonze we munyiiza. Bamukutte wuuyo. Naye era alemeddeko nti Muhammad ye yatta ogenda kubitebya. Information endala kigambibwa omuwala ono poliisi yamujje mu ggwanga lya Kenya oluvannyuma lw'okuba nti gye yaddukira ng'addukidde wa boyfriend we asangibwa mu ggwanga Kenya ng'ono boyfriend muzungu. Boyfriend abadde ebbanga eryo ng'ono omuwala gy'ali abadde tannategeera kiki kigenda mu maaso na nsonga lwaki omuwala ono Rose yasobodde okubadduka mu ggwanga Uganda n'ayolekera mu ggwanga Kenya okumumiitinga. Wabula boyfriend oluvannyuma lw'olaba posti z'abantu abayitirivu okuli n'abana Kenya abalala nga boogera ku story eno bw'atyo yamagulizzaako ku balooya bayina n'abategeeza ku mbeera eriwo. Balooya bano ne basobola okutuukawo ne bakwasaganya ne poliisi nesobola okukwata Rose. Wabula Rose we bamukutte yasigadde akyawa story yemu gye yasobola okutuwandiikira ku mutimbagano gwe gwa TikTok ng'atunyumiza watya Muhammad gwayogerako bwe yatta best friend we amanyikiddwa nga Jovia 1235. Mwana muwala munnange ate Golodi Rose bamukwatidde munnange ate Kenya era nga bibadde munnange ate nga bikyakutte akati. Byewunyikiriza nnyo munnange ate social media kw'ossa ne bannansi munnange ate okwetoolola Uganda. Si byangu munnange ate n'akamu wabula embeera nga bwe yali munnange ate nga baziika mwana muwala ono era nga boogezako okulaba munnange ate mu maka gaabwe. Wawummulidde ng'aweza eby'obukulu 21. Omwoyo gwe Omukama agulamuze ekisa. Tweyanze. Era nga bikyakutte munnange ate akati nkugambye bikyewunyikiriza munnange ate abangi esayidi eyo. So n'akatambi ako mwana muwala ng'ali mu bulamu bwe munnange ate nga tosobola nakusuubira nti nno aliva munnange ate mu bulamu bw'ensi. Nkugambye si byangu n'akamu wabula omutemu.
mubi nnyo nga bw'okiwulira muganda wange, si byangu munnange ate n'akamu. So ffe obutasoma munnange ate update yonna making sure nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba.